Olwaleero libadde essanyu jjerere mu bakyala ba Buganda. Ssaabasajja empologoma ya Buganda bw'asiimye okulabikako mu Ttabamiruka w'abakyala ow'omwaka guno ayindidde mu lubiri lwa Buganda olukulu olw'Emmengo. Ng'asinzira mu Ttabamiruka ono asookedde ddala okukwatibwa mu lubiri lwa Buganda. Ssaabasajja Kabaka asinzira ono n'asiima Ttabamiruka ono abadde ng'atwalibwa mu mawoteeri ag'enjawulo atandika okukwatibwanga mu lubiri ekikyamudde ennyo abakyala. Minisita waffe omukyala Prosperous Nankindu ategeezezza nti oluusi abakyala beesanga nga bakuŋŋaanidde mu hotero okutambuza emirimu gyabwe. Nze ndowooza nti abakyala ba nakazadde abayimirizaawo ensi yaffe basaana babe nga bakuŋŋaanira mu lubiri lw'Emmengo. Mu ngeri y'emu Ssaabasajja Kabaka era asiimye Maama Nnaabagereka wamu n'ekitongole kye ekya Nnaabagereka Foundation olw'emirimu egy'ettendo gye bakolera Obwakabaka naddala mu kaweefube w'okutereeza obulamu omukyala wa Buganda mw'awangaalira. Okuyozaayoza Nnaabagereka olw'okukola ennyo okutumbula obulamu bw'omukyala mu Buganda. Twebaza minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'abakyala. Omufumbo bwe yasiima ensimbi z'emisinde gy'amazaalibwa ge zigende mu kujjanjaba obulwadde obw'okutonnya kyayamba nnyo bannakazadde. Era abakazi bangi kuva mu Uganda yonna beeyimiranyo eddwaliro ly'ekitovu lye twakolagana nalyo ku nsonga eyo. Wabula yabadde ng'aggulawo omukolo guno Maama wa Buganda Nnaabagereka Sylvia Nagginda yasabye gavumenti okufubanga okulaba nga basoosowaza abakyala abatono abakyenyigidde mu nkola eya tekinologiya n'emirimu gyonna egibyekuusako basobole okubayambako okubagondeza obulamu. Eteekawo embeera n'obuyambi eri abo abayingidde mu buyiiya okusingira ddala abakozesa tekinologiya. Kya mukisa mulungi nti Prime Minister waffe ali wano ate ne Minisita wa tekinologiya naye ali wano. Nnaabagereka era akuutidde abakyala bano okufuba ennyo ku nkuza y'abaana baabwe nga bafuba okubakulizaamu obuntubulamu n'amazima okusobola okugonderwa obulamu bw'ensi eno. Wabula bino byonna nga baakubituukako nga basoose kufa ku bulamu bwabwe bo ng'abazadde. Okuza abaana mu mpisa ennungi eyo y'emu ku nsonga lwaki Nnaabagereka Development Foundation twatandika ekisaakaate kya Nnaabagereka kati emyaka giweze 17. Mu ngeri y'emu omukolo guno gwetabiddwamu ebikonge eby'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati. Wabula wano nga Ssaabaminisita NABBANJA asinkanye akaseera akazibu bw'agezezzaako okusinnya ku nsonga z'ekirime ky'emmwanyi zikutte wansi ne waggulu ensangi zino. Wano ng'abakyala babuze okumugajambula era walabye guli butyo n'akyusa omulamwa n'asiima Obwakabaka olw'enteekateeka ennungi ddala ze bufubye okwenyigiramu n'okuyambako gavumenti eya wakati mu kulwanyisa endwadde ez'enjawulo naddala mu bakyala. Okuteekako omutindo adivali twawa kofi naffe tusobole okufuna nga Uganda esente ezeegaza. Munnayuganda abe ng'asobola waakiri okufuna $6. Njagala okukusiima n'okusiima Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro wa Buganda olw'okubanga twakwatira wamu ne gavumenti okulwanyisa ekirwadde kya HIV and AIDS. Ttabamiruka ono yaguliddwawo Nnaabagereka n'aggalibwawo Ssaabasajja Kabaka omwaka guno atambuziddwa ku mulamu ogugamba nti omukyala omulamu obulungi gwe musingi gw'obuyiiya n'enkulaakulana eya nnamaddala. Disani Kyeswa, Dream TV amakungunte.